omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Arua yabadde wezeza millimeters 11 n'obutundutundu 8, Tororo yabadde wezeza millimeters 6 n'obutundu 3. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa Ssemazinga wa Africa omunga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu buvanjuba okukozesa n'ekitundu ekyo eky'omu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'ejjinja. Kampala n'emirala tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27, so nga ate yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe mu kitugumu tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyesudde eggwanga lyaffe mu Washington ne Tokyo tusuubirayo enkuba okutonya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu, so nga ate mu London, Dubai ne Nairobi tusuubira nti akasana kajja kwememula. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV. Nze Lubega Michael.